Hello everyone, nga bolaba mu kavidiyo yako oyo ye presidenti wa ggwanga lya Liberia nga oyo ye yajjako president wa Liberia amanyiddwa nga George W nga oyo ye yajjako omukyala yali amanyiddwa nga Iron Lady Johnson Sirleaf nga bw'otunulamu n'obalaabalamu mu kalulu akakagwa George W bamukubye naye akalulu ne bamuwangula ng'era eyamukubye akalulu ye musajja mukulu ayingidde ate nsono omusajja mukulu okuyingira emyaka egy'obukadde ng'era bw'owulira bino musajja mukulu oyo golaba ku screen awo ye George W emabega awo amuddiridde emabega awo. Kati musajja mukulu bamuyita Bowakari ye yakubye akalulu ng'awangula president ali mu buyinza. Ebyo nno biri mu ggwanga lya Liberia. Liberia esangibwa mu kitundu ekya West Africa nga eggwanga lino lyatandikibwawo Abamerika nga bakwata abaddugavu abali mu ggwanga lya Amerika. Oyogola ku screen ye George W gwe bakubye akalulu nga yafunye ebitundu 48 ndoza n'obutundu nga 7 munne n'afuna ebitundu 5 yafunye ebitundu 47 n'obutundu nga 47 then Bowakari yafunye obululu ebitundu 58 n'obutundu 9. Kati Amerika yakwata abantu abatwalibwayo nga abaddu emyaka mingi emabega nekwata abazzi b'emisango ne batwala mu kitundu ekyo ekya Liberia. Era y'ensi yatandikibwawo Bamerika batwalayo bano baziba abakazi ono bamusiba ku gw'okutta obubbi biki ne babakwata bonna ne babayiwa mu nsi eyo eya Liberia. Era Liberia y'emu ku nsi ezibadde zijja ziyitamu entalo nga mwanga Africa amalala, wabula ebintu byatandika dde okukyuka bwe batandika okukyusa obuyinza nga kati guno omulundi guddiridde kwegyo emirala egiyise nga so otunuulira wano eno batandise okwongerayo ekintu kyabwe nga bwe kyali. Kati kino ffe nga Abafirika kituwa ki era kituyigiriza ki? Nti amawanga gano agakyusa obuyinza ne gava mu nkola eri ey'abasajja bano abafuzi abaagala okufuga bannansi okubafiirako batuuke n'okwagala okuleeta abaana baabwe bafuge amawanga nga kumpi amawanga baagala gafuula bwakabaka. Ebyo tebijja kusoboka okuggyako abafuzi abaagala okufuuka bakabaka amawanga ge mufuga abantu be balina okukkiriza ate si mu mbeera ya byabufuzi abantu be balina okulondawo. Wadde tuli mu mbeera ya East African Community oyinza okugamba nti no ebintu biri mu kutereera, naye bw'otunulamu gano amawanga gonna agasinga obungi agali ku lukalu omawanga ga Africa gatandikibwa abafuzi b'amatwale tutambulira ku ntoli z'abafuzi b'amatwale. Kati emigozo bano gyonna amawanga gano gye gajja gasanga ate n'abapulezidenti baago bakivunaanyizibwako kubanga singa otunula East African Community olwaliro gye tulimu bandibadde bali ku nsonga za political bino nti simanya bya busuubuzi ebyo ebintu ebyandibadde bisembayo essaawa zino bandibadde bali ku nsonga za political to suspend borders across East African countries kubanga bano abasajja abazungu borders zetulina be bazituteerawo n'osanga nti oli muddugavu ne tusobola kugenda Kenya. Borders zetwandibadde tulinazo oba zewandiise states zezandibadde eziri munda mu nsi zaffe nga bw'olaba Buganda, Bunyoro, Teso, Kalamojja, West Nile okitegeera Bunyoro, Kigezi, ezo states ez'engeri eyo bwe twandibadde then ne tususpendinga Uganda. Bw'otunula eggwanga nga Somalia lirina states ez'enjawulo abantu ekika ekyenjawulo boogera ennimi ez'enjawulo eyo gye twandibadde nga zetwatolanga states then bino ebyateekebwawo abazungu ne bivaawo ne tandika okufuna ba presidents nga bava mu region zino mu bitundu bino ne tufuna obukulembeze obwegasa obuyinza ne bukyuka. Batugamba okwegatta g'emaanyi ne bano abasajja abafuga amawanga ga Africa
tebaagala bwegassi kubanga bo ekirubira kyabwe buli kiseera baagala kubeera nga be bali mu buyinza. Kati so gano amawanga agatandise enkola eno gatadde kiwandiise milestone ku mawanga gaabwe. Tebeekuumidde mu buyinza, tebaagadde kubeera mu buyinza. Buli lw'okyusa obuyinza, buli pulezidenti addako abeerako ekintu ky'agatta ku ggwanga, oyo abeera yakola